Ngabiri mu musanvu mwezi gwa Novemba enjega yagwa mu ggombolola y'e Bulugunya mu disitulikiti y'e Bulambuli ettaka bwe lyayigulukuka era wetwogerera ng'emirambo 36 gijakazuulibwa. Ssaabaminisita Rubina Nabbanja yewubaka olubu lw'ebigere mu kifo kino era neeyamukola okufaana obutanyagwa okulaba ng'abantu abawangalira mu nsozi zino bafunirwa ekifo ekirungi. Akawungezi kajjo Ssaabaminisita Nabbanja yabitaddemu engatto n'ayolekera Embaale gy'agenda okusimba amakanda okumala ennaku okulaba ng'abantu basengulwa. Pulezidenti Museveni yamulagira okunoonya ssente era minisita w'ebyensimbi yafulumiza ssente obuwumbi 50 ezigenda okukola omulimu guno. Kyokka Nabbanja agamba nti ku mulundi guno ensonga y'okusengula abantu tewali agenda kugizanyiramu era nga y'ensonga lwaki yeesitukidde. To officially launch the construction of roads and of course the demarcation of plots of land which we are going to distribute to our vulnerable beneficiary people. Abamu ku babaka bategeezezza nti waliwo abantu abatali ba mu kitundu ky'ebulaganya abakyerimbiseemu nga bagala okwefunira ku nsimbi. So when people got wind of the Kamane and the land, people moved. Even I've seen cases from Kampala even here. Tusaba mukkirize bakole kye bayita verification. Tumanye ani yavuddewa kubanga bangambye nti abamu bavudde Budaka abamu bavudde Mbaale. Ssaabaminisita atuuseko mu kifo e Bunambuche gye bagenda okusenza abantu.